emidaala gy'enkoko nene wabeerawo segawa wano kati twogere ku companies bwe tugenda okulya ku KFC the way they package their chicken boxi ne bakuteerako obuntu ne bakuteerako bawala batuuse we batundira bambadde uniform bulungi ne bakuguza boxi y'enkoko $3 same chicken 2 pieces ow'oku street waliye kabuusu n'atematema butemitemi n'akuteera mu kaveera n'ateekamu emboga n'ennyaanya ne bayita ebirungo n'akuggyako $7.50 both are selling the same chicken naye ono ataddemu value mu ki so n'ogigula $3 that is it. Otuleteeka lino abantu abo boyogerako abalina ebiyiiye nga birinako obwannannyini nga biri celeb ku katale babadde weebali kye tulina okusooka okutunda weebali bayitirivu be batuufu okucacyanca batuufu okucacyanca kankuwa ekyokulabira yes olwakuba ebintu ebimu tubibuusa amaaso waliwo ekintu kye tubuusa amaaso naddala ffe mu saidi zaffe ez'abalina ebintu ku vidiyo ng'emizannyo nga firimu wekitegedde nti babadde bagenda ne bazitunda bamedirubo abalina ebintu byabwe bye bazannya ne bagenda ne babitunda ne babiteeka ku siri ne bagenda bazitunda eyo mu byalo okay ng'ogenda n'omusanga omusajja ng'alina gadgets zonna ezikola omulimu ogwo ogubba ebintu byo naye nga tolina gy'ogenda muwawaabira n'omukwata n'omulekaawo yes etteeka lino lireese okukwata omuntu ne ligijja mu civil case nefuuka criminal oli mubbi era ne bateekawo ebbanga lye bakusiba ne oba fayini gye wandisasula fayini etalikka wansi wa $3 million okusinziira ku mulamuzi kyaba asazeewo ate togenda mu civil court ogenda mu high court which is a criminal court kati kitegeeza nti waliwo ebikugira obubbi obw'ebintu byaffe that step number 1 okay nti yagonjoddwa nti yes osobola okubeera persecuted ne bakwata kati therefore bw'obanga etteeka lino likuyambye ne litandika okuteeka sseŋŋenge ku kiyiiye ekyo then it's up to you it falls back to you kiteekemu value osobole okugenda okulwanagana nakyo mu katale nabadde era nyogera okuwa ebyokulabirako eno abayimbi gye basinga okwagala tudda ku kigambo ky'ekyokucacyanja callback tune yes nti gavumenti yataddewo nti it is 60% ku seliyo 60% obalabaga ba siringi tugeze 7 olusanvu olwo bw'ojjako 60% kale tumuwe siringi 4 omuyimbi oba 4 okay kati therefore oluyimba lwo lwetaaga ki lwetaaga okugeneratinga sales zitya nti akatale kalugulira bangi ebinebyo bisobole okwekubisaamu osobole okusinga ku balala that's free market economy gwe kyokoze obulungi ekikyo kyekikuyamba n'otunda ebintu ebivaamu the question is ekikyo kirwana mu katale oluyimba lwo lugwenda n'ebisaanyizo kati bagambye TV zinaasasula baa zinaasasula n'ebitundu ebirala bijja kusasula luli serebo ku TV luyita PG parental guidance teruli mu bigambo bimokkola ti oluyimba tuzimanyi ennyimba ezibaddewo ezimokkola eza gravity ezoono enkudi ya naleero okitegedde ne Rehema ayimba neono omukyala Chosen Becky byabangi nti bw'otwala enkudi n'ebyabangi ku katale luliwo olusinga okutunda that is it simple logic naye sente zino TV ze bagenda oba oba radio ng'oggyeko ekyokuba nti olina okukola product esobola okwekubisaamu okubanga generatingira sente owulira nga oli mumativu at least kisingako okusinga okubanga luli ate kubanga kirizagana waliwo bye batagenda londoola nti ojja leeta oluyimba oba omuzannyo okuyisaawo nange okuyisaawo weesanga nga olina engeri gy'osobola okuba nga okisindikamu akati ate nga naawe oyagala ofunamu sente wabeerewo compromise awo olese product TV ena okusasula naye naawe waliwo abajja okuleeta enkudi olw'okuba nti ayagala eyitewo naye nga TV tegigula ng'ate yalina okugivujirira nga yalina okugivujirira those are there kana akatale tuleme amanyi bannabitone tulina olugezigizi ne tulowooza nti we supreme over others nti tusinga ku balala abali mu ggwanga yet we all operate under the same economy
owe asubula emwanyi asubula kasooli asubula emmotoka asubula engoye China akola ki we all operate under the same laws, the economic laws. Era ke katale fenna ketugujubanira kekaliwo nti ffe ekitwawulako tuli mu entertainment industry y'ebyokusanyusa nti it is a luxury nti oli amala kujja ku sente z'abaana ez'okulya na biki kinajjala wajja olaba omuzannyi wa Abe Nkiiri ku Bat Valley. It's a luxury. Kati awo ne twesukkulumya. However, we are under the same umbrella. So etteeka lino lye baba bakuteereddewo to guide you okusobola streamlining our industry, which has been very informal by the way. So kati lino etteeka lirifuula formal. Nti buli kintu kyonna kyemukola ne kibeera nga kiri contractual. Waliwo endagaano. Okukaayana wakati w'abagula muziki wamuba emizannyo gyammwe nammwe bannannyini emizannyo abawandiisi mugenda kwenganga mutya kubanga wali abagula music nga bwolaba twabeeranga ne bakasiwukira ne ba SB abagulanga music oyo okukaayana okwo lyayinza okugamba kankuwa ekyokulabira ku 2017 Jeno Salim Saleh yagula music w'abakadongo kamu nabo wamu ssente n'abajjamu ng'enjogera ennaku zino n'abawa ssente ziri naye ate kisuubirwa nti ssente ze baakola mu music ziyinza okuba nnyingi tasobola atuuka ekiseera n'agamba nti kakati abalinga abo basigaddewa mu tteeka lino liba etteeka lino nze that's my opinion on it kubanga etteeka buli muntu asobola okubeera n'opinion yaalyo kyova olaba lumulitwala ew'omulamuzi abasinga mwena ne mulikayanako okitegedde so my opinion on it nti ligenda kuyamba ekyo kyokola because nze kooli yange ebadde egamba we must call upon the business community, private enterprise ejje yeyingire mu business yaffe. Teri private enterprise egenda kuyingira mu business nga tewali contractual arrangement which is sealed by the courts of law. Etteeka lino likuyamba mu litya. Copyright egamba copyright and neighboring rights. Kino mwe muzitamininga ku day one. Kanko ekyokulabirako ankozese Mariam Dagire tajja kunyiiga aina album ye Kikiyonvuma kuliko ennyimba 8 alright zonna we assume kale katudde ku luyimba lumu let's use Kikiyonvuma as a song ani yaluwandiika Mulenzi bamuyita Segawa okay n'alutwala ewa producer okay Kiwuwa alright kakati zino arrangements zino simanyi Mariam bwe yazigendamu under these arrangements ateeka okubanga we yatandika project eno bakola contract eba etteeka likugamba mukole contract wano okuva ddala eno gy'otandikira okuwa Segawa omuwandiisi Henry Kiwuwa producer agenda kubeera pate ki mu contract eno oba nze mu commission nze ne mugamba gwe mpandiikira oluyimba ne musasula naggwako right ye y'obuyiiya n'agimpa kubanga muwadde sente the same applies to Kiwuwa ne musasula production ye yonna right ye eya production n'enjimugulako okay kati Ndagire n'asigaza the copyright of the entire song aliwo asinga okufunamu kwabo kubanda bakyeyini kati eyingiddemu abantu 4-3 asinga okufunamu it depends ku arrangement yemwe mwe mwateeseza mu contract at day one nti kyenjagala okunnyonnyola that's where I'm going okitegedde tikakati oluyimba olwo case 1 oluyimba tulumaze lwonna lwa Ndagire yaguze Kiwuwa yamusasudde Segawa yamusasudde tabanja buli omu alina endagaano gye bakwata ne bagitwala mu USB kati nefuuka ya Ndagire bali tababuuza because they have these documents eziraga nti yasasudde however oyinza okubeera ng'olina Blue 3 ng'olina Steve Jean ne Basinde okitegedde so kakati nga bagenda kufulumya oluyimba alright kati production Steve Jean n'ateekako studio Phenon omuyiiya muwandiisi n'amuteekako ne batandika okugabana percentages n'agamba nti kale nze rights zange loyalties nja kutwala 6 nze muwandiisi nja kutwala 12 gwe yakoze onootwala 8 you get that point ne mukola arrangement eyo kati ne mugitwala ne mugiregisteringa therefore that copyright
obwannanyini bw'ekyo ekiyiiye mubuwandiisiza mu mannya ameka? Mannya 3. Wali bwannanyini bw'ekyo ekiyiiye yabuwandiisiza mu linnya ki? Limu. Ogedde ku ba businessmen. Now kino kiyamba kitya okulaba okwange? Kasita nfunye obwannanyini bwange kati nze mbuvaluwingamu, nguze ploti y'ettaka e Lubaga, nze njiwa value gye njagala ebeere. How do I develop it? Taddeko kino, taddeko kino, taddeko kiri. Neighbor wange naye alina the same land. Kati eyange kiri erinze okugidisposinga off oba okugisigaza nga ngikolerako oyongere ogikulaakulanya ongereko webale nnyo. Nsobola ogizimbako wooteri n'ensigala ng'ekyanvujjirira. Okike? Nsobola okugitunda lyonna. Nze ne ngenda nkolamu ekintu ekirala. This applies to my intellectual property. Kubanga nakugambye nti property eri obwannannyini obuyiiye ffe kye tulinawo. Sina kyapa kya ttaka, nina obuyiiye, nina album gye nkugambye yandagire. Kati ndagire wa ddembe okutunda rights ze obwannannyini ku luyimba n'abuguza General Sale okumala ebbanga lya myaka 10. Nzizeyo ku nsonga kyokulabiko kitwaleese. Lirekawa aba artists ne bannabitone abalabika ng'emyaka gigenderedde akyayinza obutasobola kubaako kipya kyaleeta so ng'ate emabega emyaka nga 2 nga yabitunda ne hits babitunda. Guluma yaguza. Etteeka terigenda kugonjoola nsobi zo ze wakola. Baviiriddemu awo ate nga balina ettoffaali ne batadde ku art industry. Bayiye ekirala. Or they can go and renegotiate. Bacha muteeka no mulimu akawayo nti muddayo ne mutegeragana. Musobola because any contract can be renegotiated. Tewali tteeka libalinga ku negotiating ndagaano yange. Tewaliwo mbeera yakubanga bayinza okwaba abakwata obujego. Manyi enguudo zino ze bakola wali abamanya nti wano wagenda ayitawo oluguudo Mwasanja ne bagenda bagulayo poloti kati batuuka okuvaluwinga n'okuliyirira ne babanga basinga ofunamu. Oyinza obutadda mabega mugamba nti ate empaamu zino nga ye yamanya nti wano waliwo value. Kituufu. Akatale banga baviiramu awo. Mu market economy mwalimu ekigambo kye bayita exploitation. That's why we call for managers. Nti bannabitone okulweba abasinga okusoma kwabwe kuyabayaba bandibadde ba employinga ba managers ne babayambako ku bintu ng'ebyo ate kyekiseera buli muntu afuna abitegeera asooke bagolina etteeka linalyo kalitemeteme piece by piece alimunnyonnyole mu lulimi lwategeera kati asooka musayininga eye nga manager because business erabise. Nti nina kyenkutteko I'm holding on to something which I can make valuable nekivaamu business. So olugendo lwaffe gye tugenda tululaba tulengerayo because kasita buli kintu kyonna businessman ajja kujja ewange agambe mbunno ekikyo kyenkugulako nfuna kini return. Kati ka certificate kali akalaga obwannannyini bwe kabeera nga kampadde obwannannyini businessman n'akavaluinga n'agamba omuzannyo gwa John Kavaavangalo gulimu $1,000 mu myaka 10 nsobola okugutunda ne ngujjamu $5,000 ye najja nangulako gundi obwannannyini bwange ne mbumusigira okumala emyaka 10 okumala emyaka ejja mwalowooza mwasobola okufunamu ssente. Lwaki tetandika contractual business bwezityo ntufuna ssente? In other words kkiriza bw'oba tomanyi nzirukanya ya kitone kyo bakuyigirize ate ofuna abo abagenda oddiddukanya ba managers oba akufunyemu okusinga gwe bibeeramu mu business kiri erigwe okubeera ng'oli astute obwongo bwo nga bukola bulungi nnyo okusobola okusurvive nga survival for the fittest. Akatale tekali awo akatale the market does not babysit you fight for it. Right, omulabi wa Spark TV tuline John Segawa omuyiiya mutendesi muwandiisi gwe tulinaye ku nsonga ye tteeka lino eryayisiddwa ng'ennaku z'omwezi 17 Maachi wa 2026 yennyini mwe tuli era ng'okimanyi bulungi etteeka lino lyaleetedde bannabitone okubeera nga bajaganya basagambiza era nga tusuubira nti oboolyawo lyali lyalwadde okubeera nga liyisibwa naye tugera kubatunuulira kugeraganya n'amawanga amalala agalabika okuba nga galina etteeka eryefaananizaako nga lino gafunyemu gatya bw'ogeraganya go bwe gali nga Nigeria n'amawanga amalala gye lisinza okukola bayinza kuba batusingako ki kye twetaaga okuba nga tuimprovinga now that etteeka weriri. Yes, Mwami Segawa etteeka lino weriri naye muludde nga muwulirwa mwefaanaanyiriza Nigeria mutuleta Nigeria mutugamba amawanga amalala Ghana n'amalala kiki ekiyinza okuba nga kyanjawulo
kulyaffe n'agaabwe oba engeri gye bakwatamu ebyabwe ebitone byabwe naffe details z'etteeka lino kati etteeka lino akasingira ddala ka amendment akabaddewo kugezaako kwalayininga etteeka lyaffe ne international laws eziriwo sobole okukwatagana n'amateeka g'ensi yonna eyaffe tusobole naffe okweyingiramu kubanga jjukira waliwo technology bwa advances ennaku zino tulina digital tulina biki ebyo bwe bityo so we needed that amendment okusobola okukwatagana naki n'abantu abo now etteeka lino we likuyambira Nigeria n'abalala nze ndowooza numbers bali akatale mmwe what is your market sample mulimu abantu bameka jo twabadde tudebating ekintu kintu bannange population ya Uganda nti babanga mulimu ebikweke gwa mutugamba tuli miliyoni ana naye bwe tuba tutunda mu katale nga miliyoni ezo tezivaayo ebyo mwatandise kati kubyebuuza kati ate olwokuba twagala akatale kano tutandise okukagira kuba online bakugambye likes zino n'ogenda n'otunuulira abantu abafollowings abalikings ekintu kyo ku YouTube nga mutwalo gwo okumala omwezi akatale kano kaliruddawa ekyo nakyo tulina okyebuuzaako so to answer your question Nigeria Mwamisegawa ekibuuzo ekyo njagala okirambulule bulungi ng'okiddamu naye kati tusooke tuwumulemu omulabi wa Spark TV program Spark Makya tutunulidde ensonga y'etteeka eryayisiddwa ku biyiiye tukyatambulira ne Mwami John Segawa tuwumulemu katono tudda tudde wali olwo tukyuse kuba ayinza okutonyerera bweti what is our national language lulimi ki lwe tusobola okukozesa okutunda. I can give you an example. In Tanzania they have a single language which is Swahili. You've olabanga plus add on their numbers population size you've olabanga wegenda okwesanga ba Diamond Platinums baganalinga numbers nyingi nnyo because of the population they have and because of the language y'akatale kaabwe. Akatale wana akaffe kwogera Luganda katugambe lutambula kwenkana wa mu Uganda. Population wano bwe yafuluma batugamba nti abantu abategeera Oluganda they are between 70 and 75% mu Uganda yonna. Yes. So percentage eyo nene nnyo. So kitegeeza nti abayimba oba bakola eby'Oluganda balina biga balina gundi nnene nnyo mu katale kwange ebintu byabigenda kubawuliza. So bingi nnyo ebintu bitulina okusamplinga tulyoke tutegeera akatale ako kalyoke kakole ki kaveemu sente. So we must study, we must research and understand what the market says. Mulimu abantu babika bingi mulimu aba studios mulimu abawandiisi mulimu ababizanya byebakitinga n'abagula. Ani agenda okusinga okufunamu kubanga ekyo waliwo era akirinda okukimanya nti yes waliwo abadde balekeddwa ettale nga abawandiisi ng'owulira oluyimba nga bw'ogambye nti kikiyonvuma yimba buli lw'oluli oluyiranga olupya buli lw'oluli olinya ennyimba z'abamisaki buli lw'oziwulira oliranga empya naye abawandiisi n'abalala badde nga balekeddwa ettale ani agenda okusinga okufunamu magezi go ge gagenda okuyamba okufuna sente. Kankuwa ekyokulabirako omuyiiya w'oluyimba awandiisa oluyimba ebyetaago bye ayina emmizi okusobola okusigaza obwannannyini obwo n'alinda olunaku olulungi. That is investment. Nti nze ngula emmotoka yange ku katale ngula Toyota bagamba depreciatinga nze nenjivugako bwe njagala okugitunda resale value erina okitegedde ninzeewo omwaka gumu nentunda emmotoka yange. Okay, that is investment. Naffe tuteekeddwa okumanya nti guno mulimu. Ntunda ki? Ntunda omuzannyo baguyita omunaala. Nze Charles James Senkubuge omuzannyo gwange omunaala baguteeka ku syllabus ya senior 6 abaana baguyigireko olulimi Oluganda. Bwe bagenda okugula obutabo obwo bagula bwange bwe nakubisa oba bagenda kunassa ne bakoozaamu. Kati kiryali ani agenda okulwanirira ekintu kye ye muyiiya. Tugende ku nnyimba. Oyinza okuwandiika oluyimba naye nga maama wo bamubanja ssente z'eddwaliro
owulira nga ky'olina ky'otunda kyokka luyimba. Nze nojje wano ewange ku Buyu Studios ne nkugamba nga sirina budde bufulumya nnyimba olwaleero nonga John Ntaasa ngenze ewaali tebalina ssente ne ngamba oluyimba lwo ngenda kuwaamu $1,000,000 naki n'ekitundu wandiika wali nti onguzizza oluyimba kola endagaano buli lwayiti zo zonna ozikoze eki ozimpadde kwata $1,000,000 mu kitundu fuluma ntentereka mu library yange n'omulala najja nentereka nze bwendyagalira ow'emyaka 5 oluluteera nze wendabira amakulu gaalwo okusinziira ku miiningi erimu nze neŋŋenda nnoonyayo omuyimbi wange omulungi Misaaki Ssemakula okay ne tugenda mu ndagaano ne Misaaki nkujjamu oba project eno tugiyingiramu ffenna okay enzikiriziganya yaffe yedetermininga kyetugenda okuwandiisaayo eri ne percentage okitegedde nti Misaaki nze nnyinza omulekera performing rights nti ye bw'anaagenda ayimba ku mbaga agenda e London n'akola shows na buli kintu nti ye bw'anaagendanga okuyimba ezo ssente nze sijja zitunuulira okay ne tukiteeka mu ndagaano naye zinajja digitale YouTube na buli kintu kyonna ezo za Buyu Studios enanyini luyimba ne mutegeeragana bwetyo it is an economic arrangement. Okay. Yes. Batunuulira ku abaana bano bwe mutendeka emizannyo oba be muyigiriza okuzannya. Yes. Kirowoozeka nti mmwe musinga okufunamu ababatendeka okusinga bo abazannyi. Etteeka lino lirina we bibayambirako obeera bargaining power kubanga okusinziira ku byonna by'onyumizza nze kyentegedde bargaining power y'omuntu igenda buyiiya bw'omuntu si bargaining power intellectual property nti kyoyiiyizza kirwanagana n'akatale kisobole okuvaamu bargaining power. So kati mukubana abaana be mutendeka emizannyo ne batunda ne batutumuka nnyo nammwe abawandiisi lino etteeka lirina lirinamu akawaayiro no nnyingo eziyinza okubagana nabo zibayamba okubanga beenyumiriza mu kintu nedda bagende banoonye obuyambi mu ministry ya Labour ate eyeyamba abakozi amateeka gaabwe ag'abakozi gali mu ministry ya Labour. What we are appreciating here is intellectualism obuyiiya bw'omuntu kuyambe ku kibuuzo kyo wempandiika omuzannyo the honorables ngenda giraga ku television okay mpita cast nejja cast bwejja njigamba nze nsasula bwenti nsasula per day nsasula per month oli nangamba nze akange ka leero otwala emitwalo nti emitwalo 15 plus nze mpeddeyo so I'm using you to portray my character which is in a play which is in a movie. I've paid you. You are not none of my not mindful of my creativity. No, because the script is young. You are reading from my script and I'm the director, so it's my property, my intellectual property. You are helping me to portray a character which I've paid for. Yes, kati you know, kati nze kyemmuyigiriza kati nga mu theatre nze lwaki njagala nti eyo njigiririzaayo kakati mu sessions zange ezo gwe yiga craftsmanship ogende okole ekikyo tolwawo nnyo wange okay bwe tubajja zino entebe kwensambya wali abo abaana abaziweta na biki avaawo n'agenda ku lw'emitiyana n'akola ebibye okay kyekyo kye tuyita craftsmanship kyojja mu buyiiya bwo okay so togenda bwe kubeera peasant kulya bw'otalimye olw'okuba oportrayinze a certain character in a certain production. Okay. Simanyi lwaki nkiwulidde ebasindise mu ministry ya Labour. Simanyi lwaki bakadde baffe abaluddewo abadde overtime nga babadde n'ennyimba ezafuuka hits nga ne kati bw'oziwulira zikyali hits mu tteeka muno mulimu area ya compensation nti now that lize nga be ennyimba zaabwe oba oli awo ziyinza okuba zibaddewo era zikyaliwo balina engeri gye bagenda okubenefitingiramu. Etteeka terikuba reverse teridda mabega baba bakwata obujega. Lwaki ogamba nti baba bakwata obujega? Baatunda nga baagadde ekizibu kyo kye yiritamine nga kikyoyagala mu ssente. Yes, nabadde yo mpa ekyokulabirako. Tulina you have a car, I have a car. It's a Benz, it's a Benz. Same year. Tugitutte ku market. Okay? Batugambye bagenda tuwe emitwalo $8,000,000. All right?
nze ne ngamba nti njagala miliyoni 120. You get? Semka, same whatever. Naye gwe olw'okuba olina ebizibu banka ekutwala kino naki omusajja n'agamba omanyi n'ekinana nno kye mbadde nkusuubiza nga sikirina. Bwe nkuwa 5 zino toyitawo sikujjaamu n'oddayo eka n'obuuza omukyala n'okola ki n'okubamu calculator neweerowooza n'ogamba wange batuwe we shall live another day kino tukiveemu we shall live another day. That's business. Okay? Ne bali bwe baba batunda under desperation, okay, they will live another day bakyalina obuyiiya bakola ebirala. However, nakugambye you can go back and renegotiate. Nogera n'abantu balina bagamba naye bannaye musobola okunyongeramu kano na kano bw'abanga olabye ekisa maaso gaabwe. Yes. Well, okyali mulayi mulungi ku Spark TV program Spark Macha ne John Segawa muwandiisi muyiiya ate mutendesi ne ya stage mu kitirivu nyeera mukukutivu. Twagala okulaba oba waliyo comments mu bagoberezi baffe ku mikulu ya social platforms, but before that ensonga y'okuba nti ebiyiiye bino n'ebifulumizibwa n'ebiwandiikibwa otugambye market eno esalawo kikulu. Naye otunulira omulembe gwe tulimu ojja kwesanga ng'oli ajja kukuba enkudi okwepiica overriding Majangwa ne Nakirijja. Ekyo ugenda kikola otya? Oba tekikwatako ku kasitoka? Ddamu statement yo gitereeze overriding Majangwa ne Nakirijja mukukola sente at that particular time. That's what we call bubblegum music cannot compete with good music. Ofuna ez'amangu kakati gwe okola bizinesi ya nseenene. Ogambye otya? Okola bizinesi ya nseenene za season zijja mu November ne December January ne ziggwayo. Tori mu business. Naye ono wa Majangwa ne Nakirijja tatunda nseenene musubuzi wa mmwanyi. Ye buli season atunda. Season y'embaga, season ya TV, season ya kola tunes, season ya kikubanga mu katale ali favorable. Naye tekigaana gwe ow'enseenene kubanga watunze nnyo enseenene n'ogula Brado n'ogula mu ba season naye nje n'ogenda kutunda nseenene. Kyova olaba lwaki olowooza nti agenda kugula Prado? Lwaki olowooza nti asobola okuzimba mansion mu ssente z'afunye mu season? Kituufu ne bw'azimba mansion, it is okay. It is in order. Bino jangu okuŋŋaanya nkuŋŋaanya nkuŋŋaanya mpola mpola. Kyensobola okugamba nti abaana bandagire ku Majangwa ne Nakirijja bajja kufunako ngo. Nti ekiki ekireplicating a mansion and mansions and mansions, not only one, because of the sale, high sale y'enseenene. The product you is standing at the test of time. Nti ffenna nga tetuli nga tugenze tukumudde waffe Katabalanga. Somebody can come up n'agula n'alaba value mu Majangwa ne Nakirijja ye n'akolamu film. Majangwa ne Nakirijja, the song is the soundtrack. Ate omulembe ogudda gusasobola okusanga enkudi nagwo osobola okukolamu ekintu. Omulembe ogunaddawo guyinza okwesanga nga enkudi eyo basobola okuzannyamu omuzannyo n'okukolamu ebintu ebirala. Well and good bwe guba gugwenyuse nga gugenda mu bya pornography. Because nakyo gye kiri and they get money out of it. And good money out of pornography. But what holds value? Value kyekikulu. What holds value? Gwe mu society oyagala kubeera. Somebody can go up and do porn. True. Okay? And somebody can go and become a reverend father. Where is the setting? Where is the worthiness in society? What do you portray? That's creativity, that's music. Right. John, obubaka bwo eri banna bitone twaliza wamu kubanga musically gyoli okuzanya gyoli kuwandiika gyoli n'ebirala ebiyiiye obubaka bwo as far as this policy or act is concerned. Ekisookera ddala industry yaffe kyerina okumanya erina okubeera land, erina okusoma, because gye tugenda ebintu ebino tulina okubeera nga tubitegedde. Nti engeri gye tugendamu mu contractual understanding oteekeddwa okutegeera gwe kiki ky'oyingiramu. So ekisookera ddala etteeka lino tulitegeere. Buli muntu kye mmanyi ayina looya we
amugonjolera emisango batuule mu office kaabwe batemeeteme. Ekyokubiri kye balina okumanya ti gavumenti ekuregisitaringa tomanyi nti okola omulimu guno. Bw'obadde okuba endobo ogenda kati kutandika okusasula omusolo otya, kubanga ogenda okuregisitaringa bajja kusaba tax identification number yo ogende mu bitabo bya gavumenti nti okola omulimu guno na guno wammanga owandiisiddwa. Kati kiba kitegeeza ogwo omulimu ogwo gufuuse fomo. Bulijjo tukaabira nti bannange asanga yayingira akola ki amateeka gayuddawa, amateeka gagenda kujja tugalongoose bulungi era tugagoberere. Therefore nze kyendowooza tukozese etteeka likula liringa bwe tulima ekimuli kino n'okisimba ne kikula. Ebiba bikulidde emabbali osobola obisalako era tujja kugenda maaso nga tulaba kino tekikola kiri kikola, twongeremu kino twongeremu kiri as we go on to understand the law. Naye nze kyensinga okwagala kiri bwe kiti nti tulyagale, nze bwe ndaba tulisanyukire. Lwaki? Nti likuwa obwannannyini obwebange gwe bw'osobola okukozesa okusobola okulwana olutalo. Kankuwa ekyokulabirako, abantu bangi batutte emizannyo gyaffe na buli kintu kyonna. Etteeka lino likukkiriza gw'ogenda n'obijjako gye babitutte yonna n'osigaza nga weekuŋŋaanyiza ebintu byo. So ligenda tuyamba tuddeyo twekuŋŋaanye. Bwe twekuŋŋaanya ne tumanya ebintu byaffe bye tulina, ebyobugagga byaffe bye tulina ne tubiwandiisa, kati kiri eriffe ebyobugagga bino bye tulina mbikolamu ki? Nze Oweekitiibwa Noah Wamala Nyanzi nsiiga kifaananyi batics. Kati etteeka likuyambye okutangira abantu ababba ebintu byo. Oli bw'anaagenda n'akuba batiikiwo ku t-shirt osobola okumutwala n'omusiba oba n'ofuna fine. Kakati kiri Oweekitiibwa Noah Wamala Nyanzi to generate batiiki ekifaananyi kino ekiri ku t-shirt ne kivaamu ssente. It is yes, ow'omuzannyo, owaki, ow'ennyimba, opotare, kati Mwami Matovu Aloysius alina poems ennyingi ennungi ennyo. Kyekiseera naye atuule wansi aziwandiikemu ki ekitabo, because in future tujja kunoonya poemu ezo tuzisome oba tuzisomesa abantu nga teziriiwo. Wakitegeeza bwe banaatandika ozinoonya yaaba yakola ki? Afuna ssente, kubanga lino etteeka limuyambye ne likugira ne limukwasa obwannannyini ku kintu kye. Mu preamble wawuliddwa ng'oyogera ku politics talina bwe yeewalika. Ani gwe tuyinza okuwa credit ku lw'etteeka lino wadde lituuse wano? Wayogedde ku Hilda Mann, oyogedde ku Robert Kyagulanyi, wayogedde ku Eddie Kenzo. Gwe nga ggwe abale ba Spark TV oba oli awo bandyagadde okuwulira ekiva mu kuba kati nayo debate kweri ku mikutu okwo etambula ewanvuyi. Kiri in order. It is an order to say thank you to all parties. Tusooka okwebaza Dr. Hilda Mann omubaka w'e Mawokota kubanga ye yeeyama mu tteeka lino. Ne twebaza General Sale nga Kenzo bwe yayogera because abadde musaale nnyo mu kukubiriza bannabitone okwekolamu omulimu, era nga ye kyasinga okubagamba mugende muyiiye mu bintu byammwe mufune ssente muze wange okunsabiriza. Ne weebaza the Speaker of Parliament kubanga bw'aba teyamobilizinze bantu be ku tteeka lino kuyita teryandiise, and of course ne weebaza agenda odditeekako omukono the President of Uganda kubanga ayinza agaana odditeekako omukono ne lisigala mu biwandiiko. Therefore it is in order to say thank you to all the parties. Ne Mwami Robert Kyagulanyi to say thank you because eyapushinga musajja we Hilda Mann n'amaanyi gonna kubanga naye munnabitone era ebadde one of the main points mu manifesto yaabwe ey'okuyamba bannabitone ya bannabitone. So now is at peace. Etteeka lino liriise kati kiri eriffe kuliyamba lisobola okugenda mu nkola libeere nga liri product nga lisobola okubeera products. Olinayo okulabula koyinza okuwa eri bannabitone kubanga for your case waliwo omuzannyo gw'omwawandiika gwe bayita State of the Nation ne gukomezebwa. Guyinza okuba gwali balina mu gubafunira ssente paka kati naye guli oba mu kabado oba guli mu shelves n'ebiringiro mu kuyiiya, wali mu kuyiiya ne mu kuwandiika olina obubaka obw'okulabula bw'oyinza okuweereza abannabitone. Tulina etteeka lye baayita erya Theatre and Performing 2019 kakati eryo lirina nalyo ebizibu byalyo nti nno lyateekawo
kumuyiiya kati ngaffe ab'emizannyo baba performers ekintu kyonna ky'ogenda okubanga ogenda kiperforminga awantu oteekeddwa okiwandiika awantu n'okibaweereza ne bakisomamu n'ogenda ku poliisi na buli kintu kyonna tukyalina olutalo lunene nnyo okulwanyisa etteeka eryo kubanga likumalako gwe ng'omuyiiya obwannannyini obwebange nti era kati nze sisobola kuvaawo John Segawa ne mmala gazanya State of the Nation ne bajja kunzikiriza kuzannya olw'engeri ya state oba politics yayingiramu naye netteeka likirinamu kubanga bw'otunira clause ezo eziriwo ani arbitrator nga mufunye obutakkaanya gw'ogenda ng'osoma clause ezisinga nti bwe mufuna obutakkaanya libasindika wa minisita owa gavumenti ali mu buyinza who is political ekiseera ekyo ye y'anaabagonjoolera ensonga ekitegedde tulina okuterekawo copyrights body gye tusobola okugenda ng'eri very independent nga teriimu politics yes therefore guno omukono ng'olaba gavumenti ekyakyanca bwekola etya olina okugyegendereza gavumenti omukono gwayo teguleeta kukuwambaatira ebiseera ebisinga ekuwambaatira ekunyigiriza therefore we have to stand one kuyinza kwa gavumenti mu mateeka gonna so sirino lyokka waliwo comments wano oli agambye nti abambi bagenda kukiwulira mwe mulindeko katono abasinga tebategedde makulu gali mabega waakyo bacacanca bucacanca basajja Gerard Webale mpagisa Uganda agamba abayimbi bagenda kukiwulira mwe mulindeko katono Seguya Peter Alston we Kampala agamba Gravity yabitegedde n'afuluma kisoko di parliament yabirize kuggwa. It is another source of squeezing tax from musicians. In the end, few will benefit from it and more will be crippled and exploited. Lukonge Achilles omwana kulota. Not being exploited. Bw'obanga olina ekiyiiye ekyo kiri eri gwe engeri gy'okitundamu. Kankubuuze abasuubuzi b'emmawuli bw'agenda okutunda emmwanyi ku kyuma. Ye yamanyi ssente ez'agitundamu. Be bamuwa ssente ntono lwaki bagamba nti abalimi bali exploited. Abatunda ennaanansi e Luweero, abatunda embaawo abava e Hoima. Okitegedde? Every business erina emitendera gyayo. It is up to you gwe ng'omuntu. Gwe weekuumya otya okusobola okukuuma obutabbibwa. Yes, kyekikulu. Kyekikulu. So si tteeka gwe kukuuma. Etteeka likola lugo. Likutangira. Naye teriziyiza mubbi. Katulina etteeka geeti. Naye teriziyiza mubbi kubuuka kikomera n'ajja n'abbako side mirror ku mmotoka yo. Gwe weekuuma otya? Wataddeko babudi waya ku geeti waggulu. Oyina alaamu. Kwegamba lyeryo etteeka bwe lityo bwe liri. Waliwo agambye nti teri gwe tugenda kusasula basigaze ebiyiiye byabwe ekyo ndowooza njaga tutuddemu wamu n'abatunda DVD ne CDs oyo anyize bunyiiva nedda muteesaganya nabo nga tonamuwasi naye n'omuguza ye naakukolera mu kopi nze ndyagala because lireeta ba businessman ntupule kutunda ebintu byaffe banasigala bakola wojje wange n'ogula omuzannyo gwange mu butuufu nenkuwa lwaki gye wange n'ogula omuzannyo gwange nenkuwa right lwaki oyita panya gwe n'ogenda ogwozesaamu bw'oba olina akatale akakutunda gwe lwaki oyita panya okunziba gwe jangu mu ofiisi wano tuteekole endagaano otwale emyaka 2 kati ngaffe ku DSTV onaleboozi wange mbadde mubaliizinga ne bamucanganyaamu emyaka gyabwe 2 oba bamukozesezza batya bo be bamanyi emyaka 2 bwe giggwako ne banziriza bwe banga bampadde emitwalo 3 it is up to me nze natunze it's none of their business I'm not exploited nze bwe natunze bwe najagala okutunda bwe bampadde period. Wayogedde ku ensonga y'okubeera land kino kigenda kyetaagisa kubanga oli ajja kugamba ba Aki and Popo we bazanyira emizannyo musente ze bafunye paka kati basaalya bayivu nnyo to that extent okubanga bamanyi bakola kikyo banotegeeza nti gwe bw'oba toyagala kufuna knowledge pangisa amagezi gwe sigala mu kitanda kyo pangisa omukugu manager okitegeera yakole ebyamagezi gwe byotasobola kukola gwomusasulu yobola abantu abo bonna balina ba managers bonna baasoma nnyo kyogamba nti Nigeria okusobola okubanga bafunamu kuba bamwe tulaba they have managers, they have publicists, they have lawyers, copyright lawyers, they have so much mu business here because it is an enterprise. Kati kyekiseera naffe business yaffe tugigaziye ebeere enterprise
waliwo aweereza wano ekibuuzo ng'agamba mwami Ssegawa ky'ogamba bamaneja ababaddewo nga sakete erinnajja babadde baddameja oba bo baali balengerera wala abamu babadde bamaneja bulungi Jeff tabadde maneja mulungi gomanye ebitone byaleese Jeff Kiiwa Roger tabadde maneja mulungi tolaba products weziri Steve Gini tabadde maneja mulungi gundi tetubalaba ba Cindy Martin Beta tabadde manager mulungi gundi tetumulaba Kenzo Basima tebabadde ba manager balungi gundi tetubalaba Chameleon tetumulaba gundi Kagoda Washington tabadde manager mulungi Bebe Kulu tetumulaba so it is up to you ne boyagala okola business so aba manager abaliwo yes wabaddewo abafere nga buli mulimu gwonna bwe gulimu abafere naye wabaddeyo n'abakola omulimu obulungi betulina bakola omulimu omulungi ke kaseera ate bafune okusinga abadde bafuna ne luli bacacyankire mu mulimu gwabwe kubanga bagenda kuba balina endagaano eziriwo eziri satisfied mwe bakolera omulimu gwabwe nga tebeekengera nti omuyimbi asobola okwekyusa enkya tisistandinga ku mmase ya muyimbi naye standinga ku mmase y'abukugu bwange neki kye twawandiika ku lupapula as a contract eri bannabitone mwami Ssegawa mu kiseera kino ng'etteeka weeriri wandibadde ku nsonga eri political kubanga mu bannabitone muba n'eriiso erirengera ewala era bamu babayita bannabbi n'abayimbi abamu ennyimba ze bayimba kati zirabika okubanga zituukirira okusinziira ku political environment eriwo etteeka gavumenti lye lireese naye tuyinza okuba tukkiriziganya nze naawe much as baleese etteeka lino neera basigala kubanga waliwo ekirowooza mu bantu nti bannabitone gavumenti kati ebeddiza oba ebeetoolodde oluvannyuma lw'okubanga abavuganya gavumenti eno bava mu saakozi z'abannabitone kakati ku mulundi guno ebalina kano kayinza okuba akanyeebwa naye ng'ebalina so njagala obeere nga otubuulira ku nsonga nga bwetuwumbawumba ebalina etya because neteeka terigamba mbu ebintu genda obiguze gavumenti erina sente bweba yeyina sente ye bizinesi kubanga the biggest buyer wano mu Uganda alina akatale ye gavumenti abalima kasoli baguza gavumenti etegeera kati kibi ki okutundiza mu gavumenti okitegedde naye gavumenti bwebanga esobola okuyita mu ba business partner ne investinga mu sente abantu ne bafunamu ne badevelopinga ebintu ebyo kiki ekiriwo ekizibu yes because sente gavumenti yezirina tebe tunayagala okugamba nti government at the end of the day you have to go back to government etwe sente kibe naawandiisa omuzannyo gwange njagenda mu banka ya gavumenti nze nsingeyo oluyimba lwange banka empe sente nja kugendera ku mitendera gya gavumenti gyeteeka mu banka so you can't avoid the big government gavumenti eringa big brother walaba big brother mu kiyumba ekyo nti buli bwoli abeera akolaki ne bwogenda mu kinaabiro gavumenti ye big brother you cannot avoid the big brother tuba twerimba bweri eriyo kati agamba bukyanga bayimbi beepanka n'abaali besigiriza nti baagala biki tebaagala gavumenti ku mulundi guno balina waba naakola batyo tebabalina because obanga okola bizinensi mu Uganda oteekeddwa okuregistaringa mu gavumenti ya Uganda bw'oba oyagala kusigala ng'oli rebo oli muyeekera tegeeza teweewandiisa n'amateeka g'eggwanga togagoberera oli ki oli muyeekera era gavumenti mu bajeti toliimu tekupulaningira naye nga ogoberera amateeka ga Uganda ag'eggwanga ag'okwewandiisa aga bizinensi gavumenti tolina bw'ogyewalira naye tekitegeeza nti gavumenti bwebanga ekusupritendingako nti ekukotogera yes well omulabi wa Spark TV bwe tubutambudde program Spark Macha tubadde ne mwami John Ssegawa nga tukubaganya ebirowoozo ku nsenga lyateeka epya erya Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 era nsuubira buli nsonga etanyiziddwa bulungi my colleague wenkola naye Spark Macha America amami ndabira Rasta America kiri kitya ntiki ndabira Rasta nanga ina bibiri greetings to that Rasta that's what she said amuyayi nawe edda nga nkyayina bibiri nga bampita Rasta naye
John Toyanza, thanks for your time. Mulabye n'enkuba naye it's a blessing. Right. Yes. Toyanzeke kulwa munange Meka Irene ne Ahmed Wahab, Spark Macha, producer Betty, Aisha ku camera, Philip mu control room n'abali mu transmission, mwebali nyuma bwedala. Mugenda kuddamu nate olunaku olw'enkya saa 12 paka saa 3, Spark Macha, Spark TV, kyekiseera kyo.